batugamba Katonda ali buli wamu. Ate bweyogera ekyo oba ovodde nnyo Katonda, oba omuvodde gwe sebo oyingire kaabuyonjo sitamu olyawo Katonda naye abeerawo. Ng'oba omuvudde ogende mu ssabo ne Katonda naye abeere mu ssabo, alyanti kubanga ali wamu. Katonda ali buli wamu mu ngeri bbiri oba ssatu. Ekisooka ali buli wamu kubanga waali atulaba nnyo. Agamba omubaka Muhammad sallallahu nti makulu ga hadith nti ne bwabanga munyeera eri ku lwazi oluddugavu wansi mu nnyanja mu buziba mu kizikiza Katonda agiraba. Nasomeo gitegedde Allah yagamba billahi minash shaitanir rajim wa indahu mafatihu lighaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu fil barri wal bahri, amanyi ebiri mu nnyanja n'ebiri ku lukalu. Wama tasqutu min warakatin illa ya'lamuha, ate teri kakola konna kava ku muti buno obugwa ne twera obugwa oba nga kavudde ku muti guli mu nnyanja oba luda mu nsi yonna oba n'ensi enda yateekako emiti yamanyi okujjako illa ya'lamuha akamanyi. seeko obukola nga bungi Allahu akbar, yabumanyi abumanyi. Era wakatona teriyo Luganda, ewakatona tabalambala ya Luganda. Omanyi Omuganda mugezi nomala omuteerawo obukola nga bungi oga kale mbuulira nga atayinza butakuwa ansa. Ayina ansa ya ansa gandi obutabalika yesegeza bulungi okubala ansa agikuwadde butabalika. Kale wakatona teriyo butabalika ikali obukola bususo illa ya'lamuha, yabumanyi kyekimuyisa ofuna Almighty. kali n'olwekyo Allah buli kimu akimanyi, buli kimu si buli wamuntu waali. kati ali buli wantu kubanga atumanyi, ali buli wantu kubanga atulaba, ali buli wantu kubanga atuwulira. Agamba omubaka Muhammad sasa hadithi eri mune ebintu bingi naye agamba ne bwebeera mu nnyeera ng'eri ku lwazi oluli wansi mu nnyanja, Allah awulira omusinde gwa munyeera eyo ng'atambula, nga munyeera atambula. Naye gwe tusiikiremu omulina ekiyenje nkiwulidde kitambula mu studio, ekiwulidde ekiri ekiramba mu studio wano gaba munyeera akutambula ku saati yagamba bugaye nti wange ekiku kikyo esebo. Kati oyo Allah kwe kubeera buli wantu, nesiga nti ali buli wantu. Ali gyali atulaba, atuwulira, atumanyi, nesiga nti abeeraawo. Nganze bendi naye naawe Sheikh Hussein tuli wano.